omulabi wa Beg TV nkwaniriza nnyo Kibalizi John nga bulijjo ndi ne Dr. Abed Bwanika omusajja muteerya ntama Mugalatiya ye yasalawo ye ekimuli ku mutima kyakugamba tatwala kyagundi wabula ye atwala kiki atakugamba kiki ate kituufu ne musisinkana oluvannyuma tuli ku mukolo gaggadde era ko tumusanze leero okoze ngani Masaka gwali ssentebe w'akakiiko akatesitesi wano wano nayambyeko era okuteekateeka ebyange nga mubimanyi okukakasa nti abantu baffe batuuka mu kitundu n'okukakasa nti obubaka bwe tutuusa eri abantu nabo butambula bulungi. Kampala ye ssenta y'ebyobufuzi naye bannakampala si balaba wano ndabawo emmotoka zonna Masaka Lakayi Kabula Kiboga bannakampala bajja webali naye mubamanyi bannakampala basooka kukola kati ziyagala okukola essaawa 8-9 ebibinja bya Kampala nga bituuse wano bangi abali ku bendobendo lya Kampala Mpigi Ziwakiso olw'enkuba bakyali mu jaamu kubanga n'abala abavudde ebuddu bo entendeka yaffe twabagambye okusimbula saa 11 obola nti bo batuuse mangu naye nga boolaba abantu baffe bakyatuuka enkuba yabatataganyizaamu naye bajja enjogera ennyangu ey'ennaku zino nti tekibayiikidde olooza ate obeera n'abantu 10,000 zino n'oyiika naawe kennyini obeerabira tosobola kubeera na 10,000 z'abantu ate oba oyiiseebwa tatera kufeeba naye wandifeeba ku luno siina wenfeeba kuba abantu webali tubayina ate n'abala bakyajja ate n'obubaka nabwo butambula kyekigendererwa ky'olunaku luno ekinyusi kiki mu byobufuzi bya Uganda ekinyusi kiri wali ku kipande ng'oteekwa kuba nga bayitako ku misomero nga basomye dda kigamba the Democratic Alliance ndoza ekigendererwa kwe kuteekawo ekifo abantu bonna mwe basobola okukola bannankyukakyuka kubanga gye tubadde yonna wa miwaatwa waliyo ebizibu byayo akati twayisa abantu baffe bonna okukakasa nti bafuna we bakolera emirimu gyabwe egy'enkyukakyuka. Omuntu bw'atunuulira Dr. Abed Bwanika ne banne bampuuga kye bagoba baleka nga bagoba kinene mugoba ki? Tugoba nkyukakyuka kuba ffe okuva mu masomero zi yunivasite obulamu bwaffe twabuteeka mu nkyukakyuka gye tutannafuna akati buli we tubeera mu kintu nga tulowooza nti kyankyukakyuka ne tutagirabamu ekyo tekibeera kyaffe akati tuli ku kintu ekisobola okuyamba bannayuganda bafune enkyukakyuka. Ekintu kino mukikolera mu kibiina ekyabakutwala mu paalamenti ekya Nuupu oba kiri bweru wa Nuupu? Democratic Alliance ya bibiina byonna n'abalwanyi bonna ab'ebyobufuzi abaagala enkyukakyuka ebibiina byanirizibwa abantu aba Ssekinoomu waliyo n'ebibiina nga si biwandiise buli omu ayanirizibwa okuba nga alimu asoba nga oyagala nkyukakyuka. Enkyukakyuka ebibiina bingi bigenze bizikoowa nawulirako abajjeema nga bagamba nti ffe bwe kitaba ku mulundi guno tetujja kuyingira mukago gwonna emikago tetufunyeemu mugenda kumatiza mutya bannabyabufuzi omulundi guno naddala ebibiina by'obufuzi ebirina obukulembeze okuyingira omukago kisinziira enteekateeka mugiteeseteese mutya era ebigendererwa byammwe bye biriwa kakati kyovola nga twayisa abantu baffe n'abo abali ku mitimbagano kubanga be baba basinga obungi okukakasa nti bawulira tugenda Honorable Mpuuga agenda kulambika bulungi ebigendererwa byaffe n'ekintu kino tukizimbye tutya kakati bw'ozimbye amatofaali g'okozesezza ne nteekateeka zo zezisalawo oba abantu banajja oba tebajje muzimba mumenya mwe pulaani eyammwe erituukirira ddi? Happy New Year! Nga tufundikira omwaka guno City Sites Limited mu kusobozesa okutuuka ku kirooto kyo ekwanjulira omuzigondayi plus mu muzigondayi plus buli kakadde k'osevinga okufuna ettaka kakuwa amagoba ga mitwalo 24 gy'emitwalo 2 buli mwezi ate gwe akyasigalidde mu nteekateeka yaffe y'okusiga ensimbi emanyiddwa nga FBI kakuume nga kayonjo omukisa gukyaliwo anti buli mugabo gw'obukadde 2 gukuwa amagoba ga mitwalo 4 mu myezi 6
mukaaga n'omukisa ogw'okwewangulira ekyapa ky'ettaka ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba bwe tugenda okukuba akalulu munnamukisa yewangulira ekyapa ky'ettaka ate gw'ayagala okumulako omwaka ne poloti City Sites Limited ekusaliddeko ku bukadde 2.5 zokka jangu weefunire poloti. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 4 nkaaga mu mukaaga oba noti 7 9 4 9 ne noti 7 noti 4 nkaaga mu mukaaga. Omuntu omugezi yenna bw'obeera mu kizimbe ne baga nti kiggwa ate n'osigalamu obeerako ekizibu. Kakadde baga nti awo wooli ennyumba egwa efuluma ate gwe noga nti sabo nja kubeera wano kuba nze nagizimba. Kakati bw'obeera ate obeerako ekizibu. Omusajja alagamba ne mutuviire mu nnyumba yaffe obeegwa muliraano n'aga nti bannaye ennyumba mwoli njiraba egenda ku ttaka kati ngogolemeremu ngoga nti nze nagizimba. Kyogamba abali ekavula ekintu kasolya tekukyali simanyi mwe mulaba si kavule yokka naye nga bwe ŋŋambye nti enkyukakyuka za Uganda bannankyukakyuka beetaaga ekifo we basobola okuŋŋaanira tusobola okutambula obulungi. Kikyasoboka mu byobufuzi bya Uganda okulaba omuzinzi oba okulaba ekisinde nti kikino kizze bonna bakyegaseemu kubanga mwenna abajja mu bisinde kati mwe mulina presidential candidate oba mwagala ate ffe abalina ebibiina byaffe tujje tubegateko nga ate naffe tulina ewaffe tugenda tunamalako ffe tunnasalawo nti obeja presidential candidate mukirondera mu kibiina ate guno mugendo guno si kibiina kati bwe tunatuuka nga tukkiriziganyiza ne bannaffe tujja kukkiriziganya kwani presidential candidate era tukkiriziganye ne kuba candidate ab'enjawulo mu bifo eby'enjawulo ekyo kijja kujja n'olwaleero si ye kyatuleese kwe kulambika omugendo ogwo n'engeri gye tusobola okukolera awamu. Abantu sekinnoomu okuyingira mu ekintu kino mugenda kubamatiza batya bibiri oba bibiina ki olwaleero by'okulira mu Uganda nti kuba tulina ebibiina kumpi 3 bibiina bimeka bye muli nabyo kati abajeema mbalabyewo era tukola bulungi nabo ndabyewo aba anti abajeema bagamba nti omukago ffe twaguvaamu omukago guno gutandise lwaleero ate baava mu gutannatandika guno gutandise lwaleero webali awo ndabyewo aba anti webali ndabawo aba DP block n'aba DP bangi webali ndabyewo aba FDC tuli nabo kati twaliza FDC Kikatonga fere tufaayo gy'ova kasobeera munankyukakyuka abanupu webali wano nze omukubo ebyenno birimu kubiganya emikago gy'abantu okukola kati bw'atunulayo wa DP n'alengerayo Abedi Bwanika nti nze oyo situlawo atudde owa FDC Katonga bw'alengera we najja nankumbi nti mulina abo ffe tetuliiko mugenda kikola bukyeki linda njagala basaba mulinde nnambika olaba Masasi mpuga era kye kyatuleese kye kigenda okukola enjawulo engeri gye tugenda okulambikamu enkola yaffe yegenda okutugattako abantu abalala. Akatalekeka njagala okutegeeza bannayuganda nti slogani yaffe nga bweri nti new day new way. Twagala kukola ebintu mu ngeri ya njawulo buli omu tumuwa omwaganya. Waliwo obwanika byasobola naye ate waliwo byatasobola. Kati ebibwanika byatasobola waliwo ababisobola. Kye twetaaga kwe kubateerawo omwaganya mpuga alina byasobola naye ate alina byatasobola. Kati twagala kukola ekintu ekiwa buli muntu okubanga mu busobozi bwe abuteeka mu nkola tusobole okuleetera Uganda ekyukakyuka gye badde erindiri. Nange akataleke kaakange ababaka ba palamenti yozze ne bameka leero wano suubira bameka ababaka ba palamenti bangi tuli nabo naye bali Mombasa abasinga obungi ku ttiimu yaffe bali Mombasa. Kalenda temwagimanya? Kalenda ogimanya naye kalenda tekugaana kutambuza bintu birala kubanga guno gukyali mulundi gusooka tulina mingi gye tugenda okutambuza. Tuva wano tugenda kukola ebbendobendo lya Buddu, tugenda kukola ebbendobendo lya Wakiso, tugenda kukola Bulemeezi kakati bajja kubaayo ati tetuli bati tuli nabo bajja kubaayo. Sijja kusukka kaawo webale nnyo Dr. Abedi Bwanika ye ali straight forward kyalina ku mutima kyakugamba webale nnyo.